Yes, Red Zone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira tukyagenda mu maaso nga bulijjo n'okubeera nga tukutuusaako amawulire nga bwe gaba gatutuuseeko. Nina wano amawulire genjagala okubanga nkuwa. Omuvubuka amanyiddwa nga Kateregga gwe nkakasa nti omujjukira bulungi nnyo eno kansala ow'omu bitundu eby'e Masaka eyo bamuyita Muhammad Kateregga yakwatagana ne Balaam Barugahara ne bagenda mu State House nga bateteekanya oba nga bategeeza eggwanga nti ye ne mukama we Balaam Barugahara bayina mission ey'okubeera nga bayimbula abaana ba political prisoners abali mu kkomera olw'ebyobufuzi oba olw'okuwagira His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kati okusinziira ku sources ez'enjawulo waliwo ebitandise okubanga bibungeesebwa nti Balaam yeefuulira omuvubuka ono era nga wetwogerera yandibanga ali mu kubeera nga amwejjusa era okusinziira ku sources ez'enjawulo wandibanga wajja kubalukawokko n'olutalo lutonotono wakati w'abano ababiri. Gwali mwezi gwa kusatu omwaka guno gwennyini omusajja ono amanyiddwa nga Muhammad Kateregga yakwatagana ne Balaam mu biseera ebyo eyali yakaweebwa omulimu gw'okubeera nga yafuuka minisita ow'ensonga z'abavubuka n'abaana mu gavumenti eya NRM ekulembera Generaali Yoweri Kaguta Museveni. Balaam yadyekadyeka omusajja ono n'amukonvinsinga akkirize wakati nga Balaam agezaako okusiga ekifaananyi nti mu bwa minisita bwe bakamuwa ayina omulimu omunene nnyo gwagenda okubanga akola naddala mu kaweefube we ow'okunafuya ekibiina ekya National Unity Platform. Mu bino bye yali ateeseteese okukola kwaliko okuta abavubuka b'ekibiina ekya National Unity Platform. Wabula wano bannayuganda bangi baamulabula nti akazannyo kweyagala okuzannya oyinza obutakasobola. Kino kigambibwa nti abavubuka 11 abawagizi b'ekibiina ekya National Unity Platform abaali mu kaddaako nga ne wetwogerera nakati bakyawozesebwa mu kkooti y'amagye. Kigambibwa nti Balaam Barugahara oluvannyuma lw'okuba nti baali bakamuwa obwa minisita yanoonya engeri gy'ayinza okuba nga akonvinsinga mukama we oba oliawo okumulowoozesa nti emirimu agenda kugikola bulungi nnyo. Yasalawo okudyekadyeka omuvubuka ono oba omusajja ono amanyiddwa nga Muhammad Kateregga nga kansala ow'eggombolola mu bitundu ebyo eby'e Masaka ku kkaadi y'ekibiina ekya National Unity Platform ne bagenda mu State House ne basisinkana General Yoweri Kaguta Museveni era nga kwolwo olunaku Bebe Cool yalabibwako abangi engeri gye baamunnyonnyolamu ng'eyali afuuse bodyguard oba foot soldier owa minisita eyali omupya eyali alondeddwa okubeera minisita w'abavubuka n'abaana. Kati wetwogerera nga bwe nkugambye nti okusinziira ku sources ez'enjawulo ziraga nti omuvubuka ono atandise okuba nga yejjusa. Waliwo ebimutuuseeko ku kyalo gy'awangaalira, waliwo ebimutuukako mu ggombolola gy'akiikirira, waliwo ebitaagenda bulungi oba oliawo nga Balaam alinga eyamulimba oba eyamusuubiza empewo. Jjukira kaweefube waabwe ow'okulaba nti Generaali Yoweri Kaguta Museveni badyekadyeka abavubuka b'ekibiina ekya NUP, badyekadyeka ba political prisoners okubeera nga babajja mu kkomera. Kaweefube oyo yaggwa butaka gwa mpuliriza. Kakati wetwogerera nga kirabika eby'omuvubuka ono si birungi nnyo yadde eddakiika n'emu. Kati gwali ku mukutu ogwa Red Zone TV ngenda kunnyonnyola olowooza biki ebituuse ku muvubuka ono ebimutuusizza n'okubeera ng'atandika okwevuma olunaku lwe yasisinkana Balaam Barugahara olw'ensonga nti missoni yaabwe eringa eyaggwa obutaka oba oliawo nga n'ebimu ku ebyo byamusuubizibwa kigambibwa byandibanga bye bivuddeko kalumanywera nga kirabika tebinaba kubanga bituukirizibwa. Ngenda kubanga nkunnyonnyola buli kimu, ngenda kukubulira biki ebimutuuseeko, ngenda kukubulira biki byayogedde nabbala mu biki byagezezaako okubanga ate amwanukula. Mukutu gwa Red Zone TV webale kubanga okyagoberera kanzije mbere ng'ate nkuwa details. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua. Okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, tukyagenda mu maaso n'okubanga ate tukutuusaako ensonga nga bwe zigenda okubanga zijja mu mukutu gwa Red Zone TV. Bw'oba tonna subscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna. Njagala kubanga nkutegeeza ebikwata ku musajja ono amanyiddwa nga Muhammad Kateregga. Okusinziira ku sources ezimu kuzireeta wano tuba nga ate tugabanyizaako
waliwo omukutu baguyita the Kampala Journal bagenze ku mukutu gwabwe ogwa X ne bategeeza bwe bati NUP councillor who visited State House curses Balamu nti councillor w'ekibiina ekya National Unity Platform saidi zeyo Masaka wetwogerera ali mu kukolimira Balamu Barugahara okusinzira ku sources era okusinzira ku mukutu gwe nkutegeezezza. Muhammad Katerega, a local councillor from Masaka, is currently living under misery after being confused by Minister Balamu Barugahari. Nti omuvubuka ono oba omusajja ono sagala muyita muvubuka amanyiddwa nga Muhammad Katerega nti ebibye si birungi nnyo era obulamu bw'ayitamu si bwebwo oba olyawo bwe yali asuubira oba bwe yali asuubiziddwa. Era bwe twogerera nga yeevuma olunaku lwe yasisinkana Balamu Barugahara, yeevuma ekyamukkirizisa okubeera nga agenda mu State House olw'ebyo byogenda okuba nga owulira wano ku mukutu ogwa Red Zone TV. Bwe tugenda mu maaso n'ekiwandiiko wano nga bagamba sources close to Katerega say ever since he visited State House and betrayed NUP, wuliriza nti okusinziira ku sources ez'enjawulo omuvubuka ono Muhammad Katerega okuviira ddala ku lunaku lwe yasalawo agende asisinkane General Yoweri Kaguta Museveni aliemu olukwe ab'ekibiina ekya National Unity Platform, he has become an outcast in the community. Afuuse ekyenyinyalwa, afuuse ekikolimo naddala mu kitundu gy'awangaalira. Kigambibwa nti abantu waliwo embeera y'okumuboola n'okumulaba ng'ekitagasa mu kitundu ate oba olyawo kyabadde akiikirira. He faces intense resentment, more so that the political prisoners whose predicament he relied on to play politics have since never been released despite some of the accepting to a plea bargain. Nti ekisinze okumuleetera ebizibu mu kitundu gy'ava oba gy'awangaalira, abantu okubeera nga bamuboola, abantu okubeera nga bamulaba ng'ekitagasa, abantu ebigambo yayogera bingi nnyo, abantu ne basuubira nti waaye katulinde osanga oba olyawo anaakola ekyamagezi n'abanga abaana bano banaabata. Kigambibwa nti ono naye yalina essuubi nti abaana bano oba olyawo bajja kuba nga bateebwa. Kati oluvannyuma lw'okuba nti abavubuka bano tebannateebwa, ate amawulire gazze gakuba nga galaga nti bali mu bukakibwa okubeera nga bakkiriza emisango oba olyawo gye batazza. Kigambibwa nti omuvubuka ono abantu bamubuuza ebibuuzo, owaaye ssebo watugamba abaana bagenda kubata, kati ki ekigenda mu maaso? Era bwe twogerera oluvannyuma lw'okubeera nti abavubuka tebannabata ate nga kirabika bakyaliyo emabega y'emitayimbwa, oluvannyuma lw'okubeera nti ebyo bigambibwa nti baagaana abamu ku bo okubeera nga bateeseganya okubeera nga bateebwa olw'ensonga nti emisango gye babagamba bo bakimanyi bulungi nnyo nti tebagizzangako. Njagala okutegeeza gwampuliriza nti okusinziira ku mukutu guno bagamba nti omuvubuka ono yejjusa olunaku lwe yasisinkana Balamu Barugahara olw'ensonga ezigenda mu maaso. Councillor Katerega now regrets why he had to betray the people who voted for him. Nti wetwogerera Councillor Muhammad Katerega yejjusa lwaki yasalawo okubeera nga alyamu olukwe ab'ekibiina oba olyawo ekyamusindika mu office gy'alimu. Jjukira omuvubuka ono okusinziira ku mukutu guno gwa Kampala Journal wenjagadde okuba nga ate nkutegeeza, wabula njagala okujjukiza nti omuvubuka ono teyakoma bukomi kubeera nga agenda mu State House, wabula yatambulanga ne ku media stations ez'enjawulo, emikutu egy'amaanyi omuli NBS n'emikutu emirala negimuwa obudde negimuwa pule ensi yonna n'abeera nga agikakasa nga ye ne minisita ow'abavubuka amanyiddwa nga Balamu Barugahara bwe bagenda okukola ekyenjawulo okulaba nga abavubuka b'ekibiina ekya National Unity Platform bateebwa. Wabula nga newetwogerera bino tebinnaba kubanga bibeerawo. Amawulire mangi ozogawulira nga omuvubuka oba omusajja amanyiddwa nga Muhaidin Kakoza, amanyiddwa nga Saanya, abangi gwe bamanyi nga Saanya, y'omu ku basajja ababadde baagaana ebiteeso bino, ababadde baagaana ofa zonna ezizze zibaweebwa. Kati ekyokubeera nti abavubuka tebannabata oba olyawo nga n'ebimu ku ebyo byamusuubizibwa tebinnamuweebwa, omuvubuka amanyiddwa nga sijja muyita muvubuka, omusajja amanyiddwa nga Muhammad Katerega, ebibye si birungi ku kyalo gy'ava n'eggombolola gy'akiikirira nga kansala, n'ekibiina ekya National Unity Platform
kirabika nga kyamujjamu obwesige era ali ku ndeboolebo ez'okubeera nga ajjibwako ne kaadi ey'ekibiina kino. So kati wetwogerera omuvubuka ali mu kwejjusa alaba nga ddala teyandisisinkanye basajja bano kubanga baamulyamu olukwe oboolyawo okusinziira ku sources nga bwe nzikuwadde mukutu gwa Red Zone TV. Weebale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira. Ndowooza katuwuliziganye mu updates eziddako kubanga tukyagenda mu maaso n'okubanga ate tukuweereza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddwa okubeda nedda eddwa zaabaawo, eddwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddwa nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.